Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Anti neera nga bwe budde mugamba muti abaana b'omaka muno saaka batuze b'oku mutala guno kansubire mbaddeyo bulungi era nga mbebaza nnyo mwenna ab'e14 ku platform yaffe ya YouTube @Impressions Plus Family ate nga naawe atanaba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda kubanga ffe essaawa eno katikati tuba tusimbudde. Ogamba otya Lady Maria kansubire oli bulungi. Munango olwatuuka nga maama beefuna ne taata embeera bwe teyali nnungi nnyo era baafuna we bapangisa ennyumba n'ennyumba eyo yali ya ttaka. Baatuzaala baana basatu era ebbanga lyonna lye twabeerangawo nzenna kintu kimu kye nawuliranga maama yagambanga taata ng'era agamba n'abantu abalala ba famire nti jjajja omukyala azaala taata yalinga amuloga. Yakyogeranga nnyo naye nga simanyi kye kitegeeza. N'akaseera kaatuuka bwe nali ndi mu kyakusatu maama n'alemererwa n'atambula n'agenda. Yagenda n'atandika okubeera e Kampala eyo ewa jjajja omukyala muganda wa jjajja eyali amuzaala. Yabeerayo ebbanga nno n'alabikirayo bulungi n'anyirira nnyo era ekiseera kyatuuka taata n'asala bakomyewo maama. Mu kumuzza maama okumanya nga yali aluddeyo ebbanga yagenda okudda nga ngenda namu P7. Mu bbanga lyamala ng'amwegayirira maama yabigambanga mu jjajja ng'amugamba alindako. N'ekiseera kyatuuka taata n'afunako ku ssente n'azimba amaka maama n'amugya mu nju y'omuzigo n'agula ne ku bibanja ebyali biwerera ddala. Era ku luno maama bwe yagenda n'amunnyonnyola n'amugamba nti taata azzeemu omwegayirira yamugamba omanyi ky'oba okola dda mu maka go otuule genda okuuma abaana ate era obalere. Era bw'atyo maama yasabira taata omutango gwa ssente zaali $5,000,000. Munnange ebbanga eryaddako maama yakomawo n'atandika okubeeranga awo awaka nga bw'atulabirira nze mukulu ne baganda bange bali ababiri abanzirako. Ebbanga lyonna lye twabeerawo salaako maama n'olunaku n'olumu ng'agamba nti nno oba agenze ku musawo oba alina omusawo gw'aleese awaka oba ng'alina engeri gye yeebulankanyamu ate ne taata wange naye era bw'atyo bwe yali nga naye tagenda kumu ebyo ebintu bwe bityo. Bonna baabeeranga wamu awo ate era nga n'endowooza zaabwe ku bintu by'abasawo bwe sityo zaali zifaanagana ng'oggyeko kiri ekyokuba nti maama yagambanga nti maama wa taata yali amuloga. Twabeerawo ebbanga nno ne lyetooloolera ddala ne tuviiramu ddala. Ssente zino ennyingi taata ze yalinanga ebiseera ebisinga yazireetanga ezimu nga nze azitereka n'ozitereka naterekanga ssente ng'oluusi nsikako n'obupapula naye nga ne bw'olizimuddiza aba oluusi takyazijjukira na kuzijjukira nga ne waba azijjukidde tamanyi muwendo gwazo zaali mmeka. Naye ze ssente saazibangako na mu mulamwa gwonna era nazikwatanga n'eziwa maama azitereke. Bwe natuuka mu siniya 2 natandika okubeeranga nga ndoota buli kaseera nga ndoota ebintu ebitakwatagana nga ndoota kino ndoota kiri ndoota ebintu ebyekizikiza ndoota nga ndaba ndi mu nzikiza nesigala nga sikitegeera. Naye bwe naddayo ewaka nagambako ku maama omanyi nze ndi muntu mutono nnyo naye bwe natuuka mu siniya 3 ate ebbanga nga liyiseewokko nateekako omubiri nengejja nnyo. Bwe nakomawo waka maama yeewuunya nnyo n'agamba bannange ng'olabika bulungi. N'agamba ndowooza olw'okuba baliisa bulungi kuba essomero lye nali nsomerako ddyo lyali ddungi ng'era batuliisa bulungi lirya Bulamoji College egaddumire baali batulabirira bulungi ddala era ndowooza nga kyekyali kibiriddeko n'omubiri gwange okufuna akabi. Bwe naddayo okusoma naddamu ne ntandika okulwala omutwe ne gubeera nga gunnuma nnyo n'olubuto nga mpulira ng'oluba lulimu amabwa. N'agamba maama ne mugamba naye nali seewulira bulungi kyava nkwata nantwala mu ddwaliro. Maama bw'antuusa ku musawo omusawo yamugamba nti omwana wo ekizibu ky'alina jjajjaawe omukyala yamuloga ate nga ne taata we ensonga ezo azimanyiiko. Yamuloga mutabani we asobole okufunanga ssente kyenkana alinga alina gye yamuwonga naye ffenna twavaayo ng'ebyo ebintu tetubikkiriza olw'ensonga taata wange yali anjagala nnyo. Nze ng'ebintu ebyange bye bisooka okushoppingibwa nga taata wange afaayo nnyo ku buli kikwatagana ku bulamu bwange. Twavaayo nze ne maama nga tukiwakanya ekintu ekyo. Bwe naddayo okusoma mu second term naddamu n'enkugga nnyo ng'ate n'omutwe gweyongedde n'ebyalinga binnuma mu lubuto nga nabyo byeyongedde. Bwe nakomawo waka maama n'andaba nga nkoze nnyo kyava nkwata n'antwala ku musawo omulala atali oli owookubiri. Gye twagendera omusawo owookubiri yamugamba ekintu kyekimu ekizibu ekiriwo omwana ono taata we yamuwonga mu bintu bye afune ssente naye ku ngeri taata gye yali anjagalamu ffenna twasigala tetukikkiriza ne tugenda ku musawo owookusatu era naye n'atugamba ekintu kyekimu. Essaawa yatuuka nga neeyongera kubeera bubi nnyo naye omusawo ono owookusatu ye yali atuwaddeyoko ku ddagala. Eddagala lye yatuwa twatandika oddikozesa naye era still ng'embeera teba nnungi.
nga tewaliwo nkyukakyuka. Mama yatandika okuntambuza mu basawo. Natambula mu basawo nze abasawo be yantambuzaamu nkukakasa nti sobola nabba wala muwendo. Nga taata mu kusooka yalinga atoola ssente naye nga ye tasitukiramu kugenderako nti oba alabe ki ekigenda mu maaso. Mama bwe yavangayo ye yamubuuliranga ebyabanga byogeddwa. Tewaliwo n'olunaku n'olumu lwe yagambako nti wakamba werekereko, nedda. Naye ogw'okutoola ssente yatwalanga obuvunanyizibwa n'azitoola. Ekiseera kyatuuka taata n'alekera awo n'okutoola ssente. Era essaawa yatuuka taata n'asikula ku maama olutalo ng'abeera ayomba buli kaseera amugamba weeraguza, ogenda ku basawo, onyumirwa nnyo abasawo, lekera awo tewaliwo kiruma omwana alyoke talina buzibu. N'abeera ng'amutabukira buli kaseera. Naye nze embeera yeeyongeranga kubeera mbe. Nze gw'olaba second term yonna saagisoma, holiday yonna n'etuuka naye era saagisoma. Third term bw'etuuka ne banzaayo ku ssomero naye ng'embeera gye ndimu era mbi nnyo nga nnakugga nze naggwawo nga ne self-isolate nga mbeera nzekka sirina muntu gwe nzikiriza kunsemberera nga buli kimu ekyange sirina na muntu gwe njagala kukikwasaganya naye okuggyako nze nzekka kwegamba nga nsimpulira yanfundirira. Embeera yeeyongera okubeera obubi naye nga n'ekibeezaawo embeera eyo obubi nange kennyini neenenyanga nga ngamba bannange bino ebintu by'okulala kwange bye bivididdeko bazadde bange abaali beeyagala obulungi abaali batalina ttabbo okubanga balina obuzibu obufaanana bwe buti ne batuuka ekiseera okubeera nga bayombagana buli kaseera ate buli ddakiika bbiri taata ye abeeranga alemeza ku kintu kimu nti maama yeeraguza era maama alimba sirina kinnuma just ayagala kisiba ku maama muzaala nti anoga naye ng'ate talina ye kye yali akoze. Babeerawo ne babeera mweyembiranye nga mpuliranga n'atayagala kuddamu kwongera bagamba nti nnina ewannuma naye nga sirina kyakkola. Mu third term ate embeera yatabuka n'ereera bubi. Nze nkukakasa nga bwe nkugambye nti maama yantambuza ku basawo ab'enjawulo. Bonna basawo gye twagendanga abamu tebakkirizanga wadde okunkwatako okunvumula bwe nkubuulira amazima naye ng'ate batugamba ng'ekintu kye kimu nti nno taata yeegatta ne maama we ne bagenda ne bamponga mu bintu byabwe. Embeera naye ng'egenda mu maaso waliwo olunaku lumu lwe nafuna ekintu ne kinsimba mu mugongo nga bw'owulira omuntu nti akutadde omutayimbwa mu mugongo n'akuleega ng'obulumi bunzita nga nfa obulumi. Kulo taata engeri gye yalinawo emmotoka awaka yantekako mu mmotoka ye n'anvuga antwale mu ddwaliro. Yantekako mu mmotoka ye n'anvuga n'antwala ku musawo. Bwe natuukayo ne bankolaakolako ne bannyokezanyokeza ku ddagala ne bamala ne bankomewo waka. Engeri maama gye yakowanga ennyo olw'okunkolako yatuuka ekiseera ne yeebaka. Nakoma okutegeera nga maama yeebase naye bino ebyannyumizibwa nga nzuukuse nti nasaba muto wange olupapula. Bwe musaba olupapula n'alumpa ne mbaako ekiwandiiko ekimu kye nawandiika. Munnange nawandiika ekintu ekyali kyefaananyiriza eddaame naye nga nze sirina memore yaakyo wabula bwe nakiraba omukono gwange nze nakiwandiika ate era nga na buli muntu annumiriza nti nze nakiwandiise naye nga ne handwriting yali yange. Nawandiika ekiwandiiko ekigamba nti bwe mbanga nfudde taata wange ne jjajja wange omukyala tebanziikangako, bandekanga tebalinnyanga ne ku malaalo gange, tebasembereranga ne ku fini yange. Bannange simanyi bintu ebyo tebyali bitegeeza, simanyi nawa gye nabijja naye nawandiika ekiwandiiko ekyo. Maama bw'azuukuka n'alaba nga nina kyempandiise nkitesaawo emitwetwe yakiggyawo n'akisoma. Bw'akisoma n'atulika n'akaaba. Maama yakaaba n'atuuka ekiseera n'aba nga agenda n'okugwa eddalu. Oluvannyuma nawulira maama ng'alinako omusawo gw'akubira ng'ambuuza nti omuntu bw'awandiika eddaame amala n'addamu n'atereera. Bwe nategeera nti nali mpandiise eddaame. Mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Mu ebyo ebiseera omusawo yatutumya n'atugamba tugende. Era maama yansitula bukolokola ntwale. Taata yasookanga nga bwe nagambye nti yalinga akola contribution naye bwe yatuuka ekiseera n'alekera okutuwanga ssente. Maama n'atandika okutunda buli kye yalina. Nga bwe nagambye nti bwe yali akomawo wa taata yali ataddewo omutemwa. Yalina ensolo ze nga nnyingi awaka ng'alina embuzi, ng'alina embizzi, ng'alina ente, alina enkoko. Yalina ebintu bye nga bingi era kwe yatandika okutundanga asobole okunzijanjaba. Eyo third term holiday yonna twagimala nga bali mu kunzijanjaba. Nga maama atambula musawo ku musawo, kifo ku kifo. Twatambula ku basawo ab'enjawulo naye nga nabo ne beebanzijanjaba tebabitegeera. Nze ebbanga lyonna lye namala nga ndwadde. Jjajja omukyala azaala taata teyalinnyayo kkono olunaku n'olumu.
tewaliwo olunaku lwe yajja kundaba. Abantu bonna ba family members baffe tebajjako n'olunaku n'olumu okundaba. Baagambanga ekintu kimu nti nno maama yalogesa maama waabwe muzzukulu we. Kankiddemu. Baagambanga nti maama yalogesa jjajja omukyala nze kennyini ng'omwana. Naye olw'okuba nti Fraser yabeeranga nga abaana ba jjajja omukyala be baakyogeranga, baagambanga ekyo nga bwe nkyogedde nti maama baamulogesa muzzukulu we. Kati era ebbanga lyonna n'aba family members tebaalinnyayo. Ne taata talina lunaku lwe yasitukako n'agamba munnamperekera. Yasigala nga kunenya maama bwali mu kweraguza, bwali mu kwonoona ssente, ate nga maama yali alwana nga bw'asobola naye azijanjabe nange nsobole okuwonawo ng'omwana. Munnange yagezaako by'asobola naye era teyanzijanjaba. Saakyukako saawona. Ate era nga first time yali etandise nalina okuddayo ku ssomero. Zo ssente ez'okusoma tata yazitoolanga n'eza requirement naye ng'okwo kwakoma. Ng'era bw'omanyi essomero nze lye nali nsomeramu ssomero lya ddiini liri ku musingi gwa ddiini. Ebiseera ebisinga ebyo ebintu by'okweraguza biba ebintu by'abasawo oba ebintu nti omwana alina ekintu ekimuluma tebabikkiririzaamu. Kati maama yalina ng'osaala amagezi bwe yabanga yeetaaga okuntwalako ewantu wonna wantwalako ng'oba embeera etabuseemukko. Nga yenoonyeza transport ne ssente z'aba asobodde n'ajja ku ssomero n'ampiikinga n'antwala ate bagezeeko era okunzijanjaba. Naye nga nina obulumi bwe simanyi wa gye buva wabula nze nga nneewulira muli nti nina obulumi. Natuuka ekiseera ne mpulira ng'okusoma kuntamye nze kennyini nga neetamiddwa okusoma nga njagala byonna ebyo ebintu biggwe biveewo naye nga simanyi na ngeri gye nsobola kikolamu. Nga maama wange omukyala yali alabika obulungi ng'anirira yenna yafeedinga ku lwange. Nga maama oluusi ayambala ne siripa ey'ekibaliga n'ajja ku ssomero nga neetajjukira na kujjukira nti bw'ate bwe yayambadde olw'okuba nga bamuyise nti n'embeera etabuse. Natuuka ekiseera ne mugamba maama oba ebyokusoma bye mba nvaako bwe naabivaako n'atereera n'aŋŋamba mwana wange guma osome tujja kulalagana engeri y'okujjanjabamu naye ng'osoma. Naye alina ekiseera bwe yatuuka n'aŋŋamba oba ebyokusoma obiveeko nabyo byongeramuko ku mbeera ate n'erijjira ddala. Oba oliawo onooyeranga embalaza z'abantu n'osigala naye ng'oli mulamu kasita obeera omulamu. Naye munnange ng'ate nange okusoma nali nkwagala nnyo nga sina na bwe nkuvaako nga sina na kyakukola okuggyako okugumira obulumi bwe nali mpitamu n'embeera gye nali mpitamu nga bwe nsaba Mukama Katonda nsobole okuwonawo. Essaawa yatuuka nga taata ye takyayagalira ddala kumanya ng'agamba kintu kimu oyo mwana tewali amuloga lubaale wa wano yamuluma lubaale w'ekika yamuluma. Ne mama ne bwe yamwegayirira nga n'amugamba baba lubaale wa kika yamuluma lwaki tokola lubaale ebyo ebintu ne bivaawo. Teyamuddangamu yatambulanga butambuzi ne yeeyongerayo mu maaso n'akolayo ebyo ebyawulira by'ayagala. Nze first time eyo nagimalako yonna nga wiiki emu bwe mbeera ku ssomero wiiki 2 nzimala waka, wiiki 2 bwe nzimala ku ssomero wiiki nnamba njagimala waka bwentyo. First time yonna neggwako nga nsomyemu bitundutundu. Waliwo obulwadde bwantabukira mu holiday eyo naye nga maama yali talina wadde ekikumi. Leero bwe yansitula n'antwala ku musawo gye yantwala. Oli omusawo yalina emmwanyi nga nnyingi. Yagenda n'amwegayirira n'amugamba nnyambe ojjanjaba omwana wange. Era maama eyo holiday yonna yagimala anooga mmwanyi asobole okukompaseetinga nga nange bwe banzijanjaba. Bannange waliwo ennaku ebatuukako n'ogamba Mukama Katonda lwaki totukwatiddwa ekisa lwaki tosaasidde maama wange. Ng'ate mukazi wattu afiirira obulamu bubeewo nga ye onookola ki okuggyako okugumiikiriza n'olaba embeera yonna nga bw'etambula. Waazira okusoma bwe kwatuukanga nze gwe mulaba nga taata wange anshoppingira. Yampanga ssente emitwalo 6 for shopping, nampa school fees 8 ne nkiteekayo, nampa ne pocket money nga wa mitwalo 15 naye ng'ate ku ezo ssente zonna tasobola tuulako wadde nusu kikumi nti nno ampe ngende ku musawo oba banzijanjabeko oba kiki kyonna nedda. Era ye yatuuka ekiseera nga ebintu by'obulwadde yeefuula nga atabiraba. Bwe ntyo n'addangayo ku ssomero mpola mpola n'entoba. Essaawa yatuuka mokisi ne zituuka. Bwe twatuuka mu biseera by'okukola mokisi olunaku lwakya nga nina ekintu kinkutte ku mutwe nga kinyiga omutwe gwange nga mpulira ng'obwagala okwabikamu emirundi 2 oba 3. Nze gulaba nali nagaana okubaako wadde omwana yenna gwe nnyumiza kiki empitamu wadde omusomesa yenna wadde omuntu yenna. Naye nawalirizibwa ne situka ne ngenda ne ŋŋamba ekintu ekyali kigenda mu maaso mu bulamu bwange. Ne mbimunyonyola byonna ne mugamba in case singa nfuna obuzibu oba ne neeyongera okuba obubi banoonye maama nga obudde bukyali. Bwe nannyonnyola n'aŋŋamba tofaayo guma ojja kukola mokisi oziyite.
era bwe tutyo twatandika okukola ebibuuzo. Nakola ebibuuzo mu bulumi obuyitirivu nga mbeera ng'omuntu gwe bakonkona amayinja mu mutwe, nga mbeera ng'omuntu gwanyiga omutwe gwabike, naye nalwana nengezaako nga bwe nsobola. Era omukyala oyo yagira nga najja nankeberako ekyemwaffe n'agamba munaye tofaayo, embeera ejja kuba bulungi, teweeraliikirira, embeera ejja kutereera goma. Bwentyo nasiwanga omutima nange neŋŋuma nenkola pepe esooka paka pepe yasembayo. Pepe yasembayo olwagimala bwe tuti ye kennyini yeyakubira mama wange n'amugamba omwana ono mujje mu munone. Era mama yampeereza booda nejja nennona ku ssomero nenvuga bukolokolo mpaka waka. Nze golaba nali nakugga nga ne uniform tekyantuuka. Abasomesa bajjanga ne bambuuza naye ggwe ki ekikunywa ekikumalawo? Abaana bonna beesoma nabo bambuuza nga ki ekikumalawo? Kufa kiki ekikutta? Naye nga sira na bwe ntandika bibanyumiza. Era bwe namala obbigama HM nawulira nga ntoolokose ngera bwe mbagambye. Nadda ewaka, bwe nzira ewaka, bwe nakoma oba bwe twakoma ne maama bwe twatandikira naddamu okutambula buto. Lady Maria bwe twali tubeera waliwo famire endala nga naye omwana waabwe yalinaako obuzibu nga nze obwange bwe nali mpitamu ng'era buli symptom yonna gye nalina naye yagirina. Era ebiseera ebisinga nga bw'onoogamba nti twayisiŋŋanyanga bano bagenda eri naffe tugenda gye tugenda. Ffenna nti buli omu wali ng'anoonya bulamu. Omukyala oyo yajja n'agamba mama naye ng'obonebone n'omwana kankulagirire wa gye natwala owange n'afunawo enjawulo lwakuba ye wuwe yali tasoma. Mama teyali mubi, yalinaawo embizzi ye ng'agirundidde ebbanga ng'agikuumye nga yagaana okugitunda. Mu bintu byonna kye yali asigazza naye yasiba omutima kubanga taata ye yali yagaana okuyamba nga bwe mbagambye. Yasiba omutima n'agitunda ne bamuwawo emitwalo 35 nankwata nanzizaayo ne tugenda ew'oyo omusawo omulala. Lady Maria nze ebintu bingi byembuuse mmakkati awo nga nkunyumiza kubanga mbadde njagala ofune brief story ku kigenda maaso mu bulamu bwange olw'obuyambi obutono bwe ngenda okusaba mu maaso awo. Kw'oyo omusawo gye baatulagirira twatuukayo omusawo n'agamba omwana oyo asooka adde ku ssomero amale okukola ebibuuzo ajja kudda. Naye maama era tekyamumalira ng'awulira muli omutima tegutebenkedde n'abaako ate eri ewalala gy'antwala. Bwe natuuka eyo bankolakolakokko naye era ne baŋŋamba nsooke nzireyo nkole ebibuuzo. Natuuka ng'ekiseera mama n'antunira n'aŋŋamba oba obireke oba ogume kubanga obulumi bwalinga bunzita era towadde ebibuuzo embeera yabanga mbi nnyo. N'aŋŋamba oba ebibuuzo obireke naye neegumya nga ne mugamba nedda ndeka nsooke nkoleko wakiri nfune ka certificate ka senior 4. Tamanyi kalina kye kalinnyamba mu maaso eyo. Mu bulumi obungi naguma. Waaba wabula wiikisi 2 tukole ebibuuzo. Omutwe gwalinga gwe bagambye nti kati tandika. Nga mpuliranga gwe bakonkona ennyondo mu mutwe. Nga mpulira omutwe gwange gwagala kubalukamu 2 oba 3. Nga mpulira obulamu bwekyawa buli lunaku oluti. Bannange nawulira ng'omutwe gunnuma ne mpulira ng'omutwe nga nninga ng'omuntu akutte ensi namba n'agituuza ku mutwe gwange nga guzitowa. Nasituka ne ngenda ne ndaba HM ne mugamba HM mpulira obulamu bugenda. Kyava ngamba sooka oddeko ewaka. Omukyala oyo yali mulokole naye yasooka n'ansabirako awo n'agamba ddako ewaka nezira ewaka. N'agamba mbeereyokko wiiki emu n'ekitundu nkomewo wiiki eyali eddako olunaku lwokusatu tukole briefing ku Friday ntandike ebibuuzo. Era nange bwe ntyo nakkiriza nenzirako ewaka nasooka ne banzijanjabako. Olaba bannange gye babeeranga nga baconcentrate nze bali mu kusoma bitabo akaka last minute nze nga nfuluma ssomero bwe nzira bwe nkomawo bwe ngenda bwe nzira bannange. Olunaku lwa briefing lwatuuka nezijja ku ssomero. Era buli mwana yansuubira okuba nti nali ngenda kukola bubi nange neesuubira okuba nti nja kukola bubi. Si nze yali tali awo nti nina amagezi mangi ate nasoma njosa paka okutuusa we twamala ebibuuzo. Bannange nze si nze nalaba ng'ebibuuzo bikomyewo. Mukola ebibuuzo nayingira pepa nga ntidde nga ntya nti oba naba nakatandikako okuwandika n'engweri nenziri oba naba nakatuula wansi ng'ekintu kintuga noba naba kwegamba buli kaseera nabeera ku bunkenke naye kyewuunyisa nakola ebibuuzo ne biggwa bulungi nga sinaawo kintu kyonna kintataganyiza wadde akatini bwe kati. Olunaku lwe twamala ebibuuzo nadda ewaka ndowooza byalinga ebigamba welcome. Bannange nalwala ebintu byantuga ebintu byasula nga bintuga ekyo kyonna nensula bubi nnyo era obudde olwakya ku makya bwe buti. Maama nankwatirawo ne tuzamanya ntuddayo oli omusawo eyatugamba nti nsooke ngende nkola ebibuuzo biggwe ndyoke nkomewo.
obadde muwuliriza mulungi nate era nsaba onzikirize mpiseewoko ku bulango bwa bakama baffe. Twatuuka empozi sikubuulidde nti abo abasawo bonna ne tuba twatambula ku basawo 50 twatuukanga abantu abamu ne bakwata ebintu ebyo naye ne babikwatanga nga bigamba ne bwe munaakola mutya funa omwana baamutwongera era waffe bonna balumirizanga ekintu kimu nti yali taata yali amponzeeyo mu bintu bye, yali taata yali yampaayo ne maama we bafuna obugagga. Naye ng'ekyebuuzibwa maama baana abasawo bonna baali baatuula mu kakiiko kamu ne bateesa nti banne bamulabanga omuntu bw'ati mumugamba ekintu kyekimu bannange ne woba obuusabuusa otuuka ekiseera n'okkiriza. Nze kimu ku bintu ebyasinganga okunnuma n'okuneeraliikiriza mu abo abasawo bonna gye twagenda nga baŋŋambanga nti oba njagala oba saagala emirimu gyange n'emikisa gyange engeri gye gyali gyakwatibwamu nali wakubonaabona okunoonya omulimu, nali wakubonaabona okufuna emikisa gyonna, nali wakubonaabona okufuna eddembe lyonna mu nsi muno kubanga omukisa gwange gwaliko omuntu omulala eyali agukozesa okukola ebibye. Omusawo oyo yanzijanjabanga ng'akyafa obulamu busigalewo naye ng'ate kyo eky'omukisa yali takirinaako solution yonna. Twabeerayo holiday namba, imagine holiday ya 3rd term nga bwe bakwata ebintu ebyo mpola mpola nga bwe babikwata kimu ku kimu maama bw'akola ogw'okunoga emmwanyi era n'ebibuuzo nga bikomyewo nabiwulira ndi eyo nze newunya n'okwewunya nga nfunye 37 nali sigisuubira ne maama yali tagisuubira n'abasomesa bankubira abasinga obungi nga bangamba bannange kulika ne HM yankubira kubanga buli muntu yali amanyi nti ngenda kubeera omu ku basemberayo ddala wansi naye neewunya okuba nti nali nkoze bulungi bwentyo. Bwe twavaayo maama yasalawo n'agamba ndaba bagambye nti nebyo ebintu byasimbibwa waka. Bwe biba byasimbibwa waka kankwate mutwale wa muganda wange. Bannange saasula naye olunaku mba ndyawo nga maama akuba essimu n'amugamba kwata omwana wange omukomyewo era akuba essimu n'amugamba naye n'omuntu atabuse akambu wadde agambye omwana we amwagala waka. Ng'era bwe gambira Edmarion nti ebintu ebimu mbadde sibikulambululidde. Yonna gye twalaga nga baatugamba nti tata kyonna kye yakola nina mubeera nga ndi awo kumpi naye ku lusegere era nnoza ne bamayinza okuba yali agezesaamuko okulaba kubanga ebiseera ebyo gwe nabanga siri ku musawo nga nina kubeera awo waka yali tagezaako kuntwala wa muntu yenna family member we katugu gwe gwali gusoose. Taata yakuba ejjiiko, taata yatabuka ate okukakana kati banzizaayo. Bwe bityo embeera yeeyongera okusajjuka makati g'abo babiri maama ne taata paka maama we yasalawo n'anoba n'agenda n'apangisa akazigo naye ng'ali mu mbeera mbi nnyo. Jjukira nti buli kye yali akitunze nga talina ssente ng'ali mu bulumi ne tutandika okubeera ng'eyo mu kazigo ka maama mpola mpola. Ekyavaamu maama n'angamba noonya akalimu otandika okukola mwana wange era kye nakola ne ntandika okunoonya akalimu nafuna akalimu nga nange embeera njiraba nti maama embeera gy'alimu talina ssente ate nga twetaaga okubeerawo ng'ate mmaze n'okitunulamu ne nkiraba nti abasawo abasinga gye twagenda nga baatugambanga muteekeeyo omwoyo mwetegereze mulabe nti omwana ono bw'anaaba ajjanjabiddwa n'atereera oba enfuna ya taata we teetaatagane. Ge tuwuli agava mu nkubo gagamba embeera gy'alimu yo yatabukira ddala si nnungi n'akatono era teyeeyagaza ali mu mbeera mbi ddala financially. Kati munnaye nange natuuka ekiseera ne nzikiririza ddala ebintu ebyali biŋŋambye olw'ensonga ate bw'oba olabyeko n'okulabako oba oyagala kubagulizaako akola atya aleeta embazzi oba muti mulamba gwa jjambula. Munnange Lady Maria okusinziira ku mbeera gye nayitamu okusinziira ku ebyo byonna ebyaliwo ekindeseza odi eno nga njagala okimanye nti kati wendi obulwadde Buganda bwo bwatereera bwagenda ng'era bw'omanyi kale bugenda mpola naye nina enjawulo nene nnyo. Tugambe nti bazjanjabyeko nga 90%. Kati neetaaga bulamu oba nakalimu kutandika kulabirira maama wange. Bw'obeerayo omuntu yenna ng'alina omulimu nga nsobola ogukola agumpe munnyambe nsobole okulabirira maama wange nzizeewo ku ekyo kye yalwana n'atoba nazza obulamu bwange ate ng'alina ne buto bwange nabwo era yalina obbulabirira nga bwe mbagamba embeera ya taata yo teyadda ngulu nakati ekyali mbi nnyo naye ng'ate tetugenda kulirayingako ekyo nakukyesibako nange nina okutandika obulamu bwange. Nsaba abawuliriza abo nsaba abaana aba Impressions Plus Family we wabaayo omuntu yenna alina omulimu gw'amanyi anyambe niwe gunaaba mulimu ki nze ndi willing okukola ekintu kyonna kasita kibeera nga kisobola okugwa mu qualifications zange ezo nti nasoma n'enkuba mu S4 nja kusiima nnyo obubaka bwange buno bwe bunaaba butuuse eri abaana ba Impressions Plus Family. Lady Maria webale kuwangayo obudde bwo n'otuwuliriza ate n'otuliwa n'emyoyo naye ddala nagundi
mpa ensonga 3 lwaki olemeddwa okuleka comment, okulikinga video, okusubscribinga. Oli wano oteredde entende, owuliriza olubozi lukunyumidde n'okulubanja naye ng'ate tosobola kusubscribinga. Subscribinga ate obeera omu ku abo abasooka okumanya ng'onyiga notification bell bw'omala sharinga emboozi yaffe eno, oba oli awaliyo omuntu omulala ayita mu mbeera ebifaananyirizaako nga neeyono mwana watto oba omuntu yenna ayinza ogifunamu ekyokuyiga. Kati ebyo byonna ebitaano ng'omaze okubikola oyambyeko platform okugyongerako ettaffaali ly'okuba nti ekula. Nsaba Mukama akunjagalire akumpere nekyosinga okwagala kyonna. Mwebale kwekumira wano ku channel yammwe Enganzi at Impressions Plus. Norecho, downloading a right now app. Essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.